akaseera bwe tuli kakusibwa singa munnange oba tokkaanya na gavumenti oyogera ebyo ebirabisa. Hassan Male Mabirizi lawyer waffe Hassan Male Mabirizi ate takwatiddwa era munnange ali mabega wa metayimbwa. Mohamed Muwanga Kivumbi naye munnange bamuzizza mu kkooti okusomerwa emisango egy'obutujju. Era nga munnange woowulirira bino gwe bw'oba oyogera ebyo bye balabanga ebitabasanyusa bajja kukukwata nga bw'olaba bye bakwata Saada Bireete. Kakati munnange we twogerera essaawa eno nga sinnaba kubanga nkuwa nsooke bya Mabirizi nsooke bya Muwanga Kivumbi. Ndowooza tusooke ku Muwanga Kivumbi ate tusembyeyo Hassan Male Mabirizi. Naye nga teweerabira Hillside View Apartments bano basange Ejjanyu Church wali Entebbe Road. Bw'otuuka e Namulanda Kinene Kajjansi w'obuuliza Ejjanyu Church awe wali Hillside View Apartments. Maintenance Palace bano balina solar systems era gwe bw'oba oyagala solar system, oyagala CCTV camera ekozesa solar, oyagala security lights nga zikozesa solar, oyagala water pump nga ekozesa solar, oyagala water heaters zikozesa solar, byonna gwe byewali badde weetaaga nga bikozesa solar. Aba Maintenance Palace balina ttiimu ey'abakugu esobola okukuyambako okubeera nga ekuinstolingira kyonna ky'obeera obaguzeeko. Balina ebyamazzi n'ebyamasanyalaze byonna be ba Maintenance Palace. Ate Dr. waali nnyo ku ndwadde ez'enjawulo era program nagitaddeyo awo osobola oginoonya n'ogiraba. Dr. Kigwagwa Mukalazi kweri ku Uganda at large. Kaakati munnange Muwanga Kivumbi nga alina okuggibwa ekitalya ate bamuvuge bukubirire paka Butambala nga alina okulabikako eri omulamuzi muganda wange newankubadde nga ttiimu Kabiriiti ekulemberwamu Erias Lukwago bwe batyo bagenza okubeera nga bamuwolereza. Bw'atyo munnange omusibe era nga ono mubaka wa Butambala County Mohamed Muwanga Kivumbi bw'atyo nga alina okulabikako eri omulamuzi olunaku lwakubiri nnaku z'omwezi nga 3 2026 omwezi gwakubiri. Kaakati emisango balina okubeera nga bagimusomera ekimututteyo tewali nnyo kigenda kukyukako wabula bagenda kubeera bamusomera emisango egyo. Ate jjukira nti emisango minene nnyo gya kkooti enkulu yokka. Kakati wano bagimusomera emisango era nga tetusuubira kinene kyawo kuba nti oba anaavaayo nti bamweyimirire nkyasaba okweyimirirwa. Kakati munnange emisango gye bagenda omusomera oba gye bamusomedde misango gya butujju era nga gino gyavanga mu kubeera nti bwe tutyo twakava mu kusuula akalulu nga bagamba nti ya organizinga abavubuka okuva e Nansana mbu ne bagenda balumba polling stations ne balumba police station mbu nga baagala okukola effujjo okusinziira ku ludda oluwaabi olwa gavumenti. So nga ate munnange bano bwe twogerako be bagamba nti baafa bo abantu bo bagamba nti basukka mu 7 naye gavumenti tugamba 7. Kati tutumanyi muwendo mutuufu gwafa naye nga abaafa baali bangi. Nti abasajja baagenda ne bafukirira amasasi ku geeti ye ne bayingira munda ne bakuba buli kimu era ne batta abantu bangi nnyo nga bali mu nnyumba. Bo bwe batyo bwe bagamba ne General Museveni agamba nti baali batujju. Kakati munnange emisango wansi wa Anti-Terrorism Act oludda oluwaabi lugamba nti obulumbaganyi buno bwe bwali butegekeddwa Muwanga Kivumbi nga yawe ebiragiro ba political actors ku ludda oluvuganya
mu kuwulira bonna babaddeyo, Joel Ssenyonyi, Lubongoya, Francis Zaake n'abalala bangi bonna okuva mu National Unity Platform babaddeyo era nga Asumani Basaalirwa, Mildred Lubega Sseggona, Elias Lukwago, munnange Koligo team oba team kabiniti egenza okubeera nga emuwolereza ng'era abalala bonna naddala abo abawerekera Bobi Wine mu campaign bali kudduka bangi bafulumye ne Uganda, abamu bali Kenya. Abo bonna naddala bannamawulire baagala okubakwata babasaba obutambi obwo obuyinza okuvaako obujulizi obugenda okuluma electoral violence. So nga ate n'omukyala nga ono Vice President Western Uganda naye era still munnange juzi kooti yasalawo n'egamba nti mumuleete mulamu oba mufu mumutuleetere kubanga yabuzibwawo. Tukimanyi bulungi nnyo, tukamushaba Jole yabuzibwawo ono nga Vice President wa NUP Western Region. So nga ate Lina Zidriga naye gyali teri amanyi, bagamba bali mu barracks gye babakuumira, ndowooza baagala babakakase nti tugenda bawa protection, mulina okulumiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kale bunkenke bw'amaanyi nti ekibi ekiriwo abaatambulira ku Bobi Wine twasooka biwulira mpola nti bannaabwe babalyamu enkwe, naye already abamu bakakasa nti kituufu bannaabwe bwe babalyamu enkwe bwe babawa details n'ennamba z'essimu nga baziwa b'ofiisa ne batandika okubeera nga babayigga. Abamu ku bo eyo nga tuvuddeyo Hassan Malema Biriizi muganda wange ono ku mutimbagano abadde ayogera ebyo ebiruma abantu. Hassan Malema Biriizi ku guno omulundi abadde alaga Saidi ate nga n'emisango tamalaga waaba kakati munnange okusinziira ku looya we Ssentumbwe Yasin era nga ye looya owa human rights activist Malema Biriizi amaze kubeera nga akakasa nti munnange client we Malema Biriizi yakwatiddwa. Ssentumbwe bw'atyo yatutegeezeza nga agamba nti baamukwatidde wali e Mulago okuliraana church ya Pastor Kakande era essaawa eno bamukumira wali ku CPS Kampala Central Police Station. Kati bw'atyo n'atutegeeza nti officers be yasanze ku police station baamugambye nti munnange nabo baabawadde biragiro nti mugira mumukuumiraawo, tebalinaawo kinene kyawo ensonga gye bayinza kuwa, naye nti baabagambye nti mugira mumukuumiraawo. Ofiisi okusinziira ku Ssentumbwe looya wa Malema Biriizi basanzeewo ku poliisi ababuuza omuntu wange nti munnange naffe batugambye tumukuumire wano era naffe nitumukuumiraawo. Kati Mabiriizi munnange ennaku zino musajja alwanirira nnyo good governance, ayagala nnyo enfuga ey'amateeka era yasinze okukuba y'omu ku abo abasinze okukuba ebituli mu kalulu ketwakakuba emabega ng'alaga obutali mu mativu n'enziba gye kabbibwamu. Kakati munnange tuyinza okwesanga nga amawanga agamu bagamba nti amakomera galiyo naye nti tebalina bantu be basibiramu n'amakomera ne batuuka n'okubeera nga bagaggala. Naye kati wano gavumenti yaffe muganda wange amakomera eyongera bwongezi kuzimba malala kubanga ab'oludda oluvuganya ekimanyi bangi nnyo, ekimanyi opposition nene nnyo, kati yeetaaga amakomera mangi nnyo. Kati weewuunya n'ogamba omuntu bw'aba takkaanya na gavumenti akola atya titajja kwogera asirike busirisi. Ebyo munnange biri awo, naye nga Hassan Malema Biriizi looya waffe ali mu nkomyo ate nga neeri Muwanga Kivumbi naye already kooti etudde lunaku lwakusatu lunaku lwakubiri
tudde wali e Butambala okusobola okuwulira omusango gwe, bamusomedde omusango gw'obutujju. Kati waliwo abalala bangi nnyo be batadde, naye abamu ne basalawo ne basirika, kati nga Habibu Buwembu ono okuva lwe yateebwa salawo n'atuula wali e Busega n'asirika, ndowooza n'agamba owange kampowe, kati bw'asalawo n'asirika bw'atyo. Tojja kumunenya kiwanvu kiri awo gamba nti lwaki osirise, kubanga teri yamutuma kujja mu struggle. Ate munange yabadde mu kkomera, yamanyi bye yasangayo, naye ng'ekituufu kiri nti yasalawo n'aga kantuule Busega nsirike, sijja kubaako kyenjogera ne ku kitebe nga takola ki, nga talenyaayo. Ebyo byebyo tuyayogera okubeera nga tubimanya. Hassan Mabye Babirizi bamuvunaana ki? Muwanga Kivumbi akomawo ddi mu kooti? Ebyo byonna tugenda kuba naye tubitegeera wano ku Uganda Atlantic bulijjo akuume.